Manchester United yandigoba omutendesi Ole Gunnar Solskjaer olw'omutindo omubi gwayolesezza mu mipiira egisembyeyo okusinziira ku mukutu gw'amawulire mu ggwanga lya Bungereza ogwa The Express gutegeeza akawungeezi konnako olwaleero ng'abakungu ba Manchester United bwe bagenda okusinkana sabbiiti eno bateese ku biseera bya Ole Gunnar Solskjaer eby'omu maaso ng'omutendesi wa club. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa club ya Manchester United okulemererwa okuwangula emipiira ebiri egisembyeyo mu league ng'eri ku Old Trafford ewaka nga kyokka ne mu mpaka za UEFA Champions League omupiira ogwaggulawo club ya Young Boys yabatimpula. Omutendesi Ole Gunnar Solskjaer kati ali kutebuuke nga nkoko ya mutamiivu anti abakungu ba club eno bamusuubiramu okuwangula ekikopo wabula nga club ya Manchester United kati eri mu kifo kyakuna mu league y'eggwanga eya Bungereza ng'erina obubonero 14 mu mipiira 7 gye yakazannya nga kyokka abakungu n'abawagizi bagamba omupiira Solskjaer gwazannya ku kisaawe era tegubanyumira. Singa Manchester United egoba omutendesi Ole Gunnar Solskjaer kisuubirwa nti yandimusikisa Antonio Conte abadde club ya Inter Milan ng'atendekako ne club ya Chelsea mu ggwanga erya Bungereza. Geoffrey Mugabi Jr. Gugude TV Sports Nation.